Minisita Mbezi avunaanyizibwa kulondoola ebyensimbi mu ofiisi ya Pulezidenti Beatrice Akero atandise okutalaga disitulikiti ezikola ebbendobendo ly'e Masaka okulaba enkola y'emirimu mu kitundu kino. Ono atandikidde ku disitulikiti ya Lyantonde ng'eno atuukidde ku kitebe kyayo gy'asinkanidde abakozi ba gavumenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Oluvudde wano n'ayolekera essomero lya St. Mary's Titesa Primary School gy'asanze abasomesa nga basula mu bibiina. Tebakoma okwo era balundiramu n'enkoko. I was really so much disappointed by what I got in this school. We have found that the head teacher is not completely in charge of the school. The inspector of schools no longer inspects the schools because the classrooms, which has been constructed by government, has been turned into the cattle kraal. It has been turned into a store for storing poults, for rearing chicken, very smelly. Minisita Akera agamba kino kiraga obugayaavu eri abatwala essomero lino era n'alagira alikulira Ambrose Machate akwatibwe bunnambiro. Therefore, I have ordered for the arrest of the head teacher of this school and the person who is rearing the chicken in the classroom, who are keeping animals in the classroom, logs in the classroom. There's total misuse. Ssentebe wa disitulikiti ya Lyantonde Fred Muhanji mu kusooka yategeeza minisita nga bwe batalina nnyumba z'abasomesa nga bajja bamala okusomesa obuliri babwala mu bibiina. Ekyo nakyo kizibu kiri awo n'akyerabira n'amaaso ge ate ssente ze tufuna ntono nnyo kubanga buli mwaka tubadde tufuna miliyoni 10 bw'oziteeka mu procurement tuzirina kye zikola. Muhanji era ategeezezza ng'eddwaliro ekkulu ery'Eryantonde bwe litalina ggwanika ng'eririwo lisobola kutereka mirambo 3 gyokka so ng'ate obubenje bungi bufiiramu abantu ku luguudo lwa Masaka Mbalala. Kamokyereka Eryantonde ka 1960 so kuyinza okulowooza nti omuntu we 1960 yazimba Kaire Center 3 naye kati ddwaliro ddamba. Minisita era alambudde n'enteekateeka endala okuli n'eza PDM. We give to associations within the district. Ono atuuseko ne ku ddwaliro lya Kaliro Health Center 3 abalikulira gye bamutegeerezza nga bwe balina ekizibu ky'eddagala. In the real sense, we are still under push system. They push those drugs which are not necessary here. Then now if you receive those drugs and you want to take them back, do they allow you to take it back, and do they supply later on what you need to compensate, to replace what you've taken back? Ku ddamu y'e Kanyerere mu ggombolola y'e Kaliro ng'eno yazimbibwa gavumenti asanze yakalira dda wano abatuuze bamulombojjedde ennaku gye bayitamu okufuna otuzze. Kati essaawa eno tugajja mu kilomita nga 15. Baali tufuna amazzi wano ewaffe ku Kenyerere naye ekireeta obuzibu mikutu kubanga emikutu egyo gyabadde gireeta amazzi egyo giyita mu misiri emisiri egyo abananyini misiri ne baziba emikutu egyo naye amazzi g'olutalo badde tugafuna bulungi wano. Minisita akyagendera ddala mu maaso n'okutalaga ekitundu kino ng'olunaku lw'enkya agenda kutalaga disitulikiti y'e Lwengo.